mbuya kujja mu kkomera yawaayo ku ssente ze balaba bakaddeyideyi ba struggle bambike mwapa wadde n'ekikumi saha teyakuwa ku ssente yampa meka kati nze kunyumiza abampa mama fina yampa miliyoni ezi yavaayo kwogera Kenzo yampa miliyoni ezi yavaayo kwogera munyumiza n'omulala Haji Yasin Muganda Ham salamu alaykum wa rahmatullah yampa miliyoni 5 yavaayo kwogera Bambu bino byakaddeyideyi yawagala sympathy naye ampadde ka kyataano ali mu kwasa amaanyi gambye buli omu simaya yampa ka kyataano emidda abadde gaali batijjayo ne obadde ne lulinga nzijjayo oba wazimpeera naye njagala just zongerezaako oba ate era ne otanzindimpadde wali abandize bakola ki Kenzo yajja n'ampa miliyoni 2 yavaayo n'agamba abantu mama mafina choka abagalanye bya kamera ngaye mbagene ngagamba buli omu namuwe kyataano namuwe mbukyali tekyetaagisa okuvaayo okumuteekako embeera gye wamuteekako kumuyisa mukama mu ngeri emu disrespecting kasoba ng'oli musobya n'oba mukulu n'oba muto oshegede tetujja kuleka mboyo kuba oli mukulu ensobi ya King Saha evaawa King Saha tasoba pamaawo ngafa abato tulaba takola ki tasoba pamaawo ngafa abato tulaba tosakola nsobi nga tulaba ensobi ya Saha yakola nsobi ki ali nsobi ya Saha kuyingira byatamanya ate ayina okujjonkera nnyo oyo mukulu oyo mukulu yatusakira nno ebyadda kuba agenda eyo n'abakuba kalimi nenga eno banoonyeza tuli eno ate lwagala mulwana gwe bye byakunyiiza okimanyi King Saha neza federation yameketako ebyeyombesa simanyi gwa ngamba gwe kye kyakunyiiza okuvaayo okumwogerera ebyo byonna bintu bingi eka yakalako kikopizona nze nabeerako emiddamu ate nze manyi abo basibe kye bayitamu n'abaana baba bali ebweru esente zaagala oteeka mu lweki oyitazikolamu kasomo nekasomesa abaana b'abasibe bali mukono Afiki mu audio gye twawuliddeko yagambye tasobola kwawunukula mbwa era talina nsonga lwaki era yayimba oluyimba n'agamba nti n'embwa zaabwe zoogera ate ebyo byalina okubeeramu nembwa zaabwe zo nti era tasobola kuwa budde kukwanukula nisangala sympathy mu bantu ni muniga oshege zisiriwo ku sympathy y'abantu nze ndiwo kola kituufu gwe King Saha era ne kati kuva na leero kimanyi abantu bakoyo ebintu bya sympathy tukimanyi bantu n'abantu bemukolera tubamanyi bulungi nnyo tosobola kungamba ng'olina n'akawumbi ku akawunti ng'olwana gavumenti gwe mubeere emu temutufuula bayungu ofuluma n'ogenda ensi bweri ng'olwana gavumenti ng'ofuluma nsi kwa nsi bayuti mwebuuse abasajja abo tebatuvimbirako nnyo ensonga ya Bafana okuvaayo n'abanja akasente ke Eddie Kenzo kuba agamba yawaayo ssente asobole okuba ng'afuna neze yawaayo ze nnyini mu ssako bamuddize ezize kyagaana kwe kuteekawo eyo embeera obusiru obuli mu bantu abasitwago balowooza sente za federation baziwa bayimbi zijjayo kulya obusiru obuli mu bantu abo bwe tosobola kubeerawo ng'oli mu kisitwago ng'olowooza nti sente za federation sizakulya fena tugenda ne tuzijja naye zakwewola kyobaba bateekawo sako ojja miliyoni 10 noba ng'oteekangayo oba nga batemako nkola oshegera ate n'okuzikuola era ne Bafana kye yakola n'okuzikuola basooka ate Bafana musiru yakubanga n'ekiro saa 8 mwayagala ssente 9 ali mu bakazi aye gye batali mu ddiini oshegera bakuba saa 9 ali mu walagi ayagala ssente kati ngali ng'okubira kiro saa 9 mwayagala ssente obudde okufutuma mu kusaala obudde abamu babeera kati wavuddeyo era ebigambo ebimu byoyogera n'ogamba nti ogenda bakyalirako lumu era n'ogamba Saha omanyi ne ku kifo kye balaayo ogimanyi mwagala mu bakyalireko ssebo era abamu bavudde ne bakuwooninga ne bagamba ssebo mu bantu bowooni gamba mbu tusobola kusalako bbalaayi era olunaku lwebeetegese babeere wamu tujje alifu bimanyi ebyegaza tukola mawulire Aljazeera kusomako otegedde batu bakuŋŋaane baba bagala kwegugunga ffe tutuukewo oshege so balina okubeeramu ebyo nga balowooza mbu be baniga bokka ate si be bamalayo ate ye mwennyini Kabaka yagamba ku nsi eno tozoleyanga muntu yavaayo ku makya n'akeera n'agamba ngu ennyumba yo ntono kuyange oyo mwennyini Kabaka
Nemugamba gwe yagamba kunsono tuzuya. Sokera ku machango nzoleza myaka 5 enkola ki. Nenkukubako siliki dola. Kali bukaiki kabaka okayanira ki kichotalina. Oyagala kweyongera ku byoyina ng'osiba otugamba oyina ettaka eriyika 5. Lwaki abantu temusiima ne Allah kyakuwadde? Mubeereemu buli omu n'akantu ke. Gwe buli omu Allah yakutonda ng'olina kujja ku nsi kuno ofune kakako omaleyo. Ebyensi bikumaya mu bwerere kabaka. Weebeereremu okole ne leedi y'akawumbi. Kati biki ebiba bikuleekanya mulina n'akawumbi kwakawo. Mulekerawo siriwaza bageto yuti twabakooye tugenda kubakira nani buli kayiba kiita akagundi obuyimbiyimbi buno bwa struggle tugenda bukuba ate kati kulunwe bagazo mugenda baka kasanti bakamba ate we bana yakuba mmwe ngera tudda fedefede bigwa we unkuba leero kakasanti nfudde kube ncha ngenda keera ngate ndi bulala otegede ate sira kuvayo nga sina weeni otegede so mbere nga mukimanyi bad wafunayo kasente ka federation bakuwaayo era wasifunye mutima gwange mukakamu just nkola kituufu otegede nkola kituufu nokubayo tochi nenda ba owebigambo bingi ebigambibwa mbu Ed maybe yabatuma yatutuma go labangine Ed go sanze wa Ed obo ndaba netalanga kabafana weketalire wakingi the setalira mwebyo nze ndi one man's army ata bana abayita banzikirizaamo bamanyi no banyikize onyirize no ne bakulumbe eyo oli masaka oli gaza kasabala byenga akazitoka kuyitiridde ko baga instead of kukola music oze mukulipira abantu ate bayina music bani abayina music bakingisa haba bafana bayina music katalogo ye ya music yenkana kana ne ya bafana kankubuze sign ayibangati ali mu bangati ngalimba era cyo toyinza li comparing na yi I know collaboration ya international artists nyanze ne conscience kingambe chogere gwe mwenyi ainayo ngambayo kale international artist eyamuwa nyimba ze zona za aina jensonga lwaki gwo musinga plus bro betwekiriza maba yuti nzoro za chikosheni ya very na jampe collabo alenga lwimba luyono ali lwaki kuvimbira ko gusa toina collaboration with big artists conscience oshegera kati nawe yaga tulinyambikero patuyenda kwe tubereremu mwana fatiba yuta abekirizamu emabega kawo etwakulira wavaayo ne wetaba mu lutalo lwa bafana wamu ne president w'abayimbi Eddy Kenzo n'olaga nti maybe oba osanga oba oli awo waliwo yali akusindise okuteekawo embeera okwataakinga bafana era wenyine twalaba ate n'essaha yennyini n'ayingiriramu obusungu gwate wabujjawa teri ansindika kino kitukwatako ffena ng'abayimbi oshegera omuyimbi omuto n'omukulu oshegera tosobola kuddira pulezidenti waffe fe agenda eri n'atusakira mu banene oshegera ayina otandika omuyisa mu kamwa gwe n'oyo kingisahawo gwe bafana mulina okwebeereramu kati mukuze kali guno omulembe mulina kuba nga mukola bibagatako kali nawulidde kabaka ng'agamba mbwagenda nakolayo TV simanya radio ya Kabaka FM mbwalina akawumbi kagendo teekamu kati oyo ali mu struggle bana Uganda twebuuse mangu abasajja abo si baddala ongamba oti ambo ina akawumbi mu nyumba yo mboli mu struggle government mugiyita nsiru yicho kata ina baamu na sente ze sente kiza abazijewe akawumbi akajewa mangu omusajja takola simu yimbi anti bali munda mu system babuzaabuza oshegera naffe tukola naye ate kati music industry eno akawumbi ngako oza teziba mugundi something toza subira nti abantu abo ba government nga batwekwekamu obanga bekwekamu abo abantu abefula mbu abantu ba wansi nze kinso obuusa abana Uganda teri muntu asovayo n'agamba mbu ngenda teeka mu radio akawumbi ng'ate alaga musimaya mbu eno mbu alwanira struggle how comes olwanira abantu ba wansi nga tolina akawumbi kwa akawumbi twagala tutunuulire gwe okuvaayo n'olaga obumalirivu ebintu bingi ebinuma like nga okuva ng'ovvoola saha ebigambo by'owamuvuma ebintu ebinuma bingi political prisoner abaana baabwe tebasoma abantu abasinga abaana baabwe tebasoma nga bali mukomera oboshegera kadi gwalwanirira abantu abo ba abantu ba wansi kwata sente ezo zogambye akawumbi
kola ya kasomero otekemu bana ba political prisoner kuba banji kati abatasoma mwifo kyo kuleteranga abazadde baabwe bizibu ayina abana ne mutababeererawo oboshegera bana Uganda bwe budde bwe mwebereremu kola ekintu ekituufu ekigenda kuyamba gwe anti so far sawa zino ekintu kye tutunulidde Fiiki gwe envaayo gye wavaayo n'olaga nti munnayo oli mu kwatakinga Bafana wamu ne King Saha gwe n'olaga nti munnaye maybe akoze bubi nnyo okubanga munnaye Bafana yakoze okubanga akuba omulanga gwe eri abayimbi eri abantu bonna gwe ate n'olaga n'ovaayo n'olaga nti munnaye nti ki nakuba mulanga eri abantu bonna Bafana badde nga asiibeyo nga bamuwa ssente Kenzo amuwa ssente bw'ajja n'alaga muntu w'amaanyi g'abantu eno wagenda n'asaka kati geemu eno zimaze omugeyukira kaladde eno ate ayagala bbi batuuzaamu bano bagenda gwa mubye batamanyawo wa King Saha sira lwaki owagira omuntu abadde ng'eno mu federation mukala ate oyagala muwagira tomanyi na byamukayanyiza n'eri oshegera osaba kunga Bafana gwenga gobadde ng'onoona miliyoni 3 2 10 oshegera at the end of time obasabe miliyoni 5 baganye nawo wanda soko ojjukiremu ziri 3 ze bakuwanga obasoko bikwata empola kola bya mitendera oshegera kati gwe ki ekyakuwaliza okuvaayo okwogera ebyo ebigambo byonna bayiga abasinga bagamba mbo bantu naye Bafana teyayogeza buntu bulamu kubanze Bafana namusanga ngeeyo nga bebasinga n'okubanga bawasere nga fete tubanatuwa oshegera nga bebasooka wali ku mwanjo baba wasente nga fete tubanatuwa kali gwe King Saha amanyi ogajjawa agalwanira omuntu abadde ng'eno kogwe komuyiseemu kali lwaki tubayisaamu oyagala musumanya mbu amaanyi g'abantu akamumbyo kajjwa ng'oli mu maanyi g'abantu kawo abantu abali mu maanyi g'abantu swagwe gende mu maaso oboshegera abaana babasibe bangi tebasoma kusibako ssente we twalabye wafulumiza tuni empya Julayina nate nga nina bengamba baani bwe baddoka Julayina eleta kwenjekala kwe Sulaita